Mr. Soze Ekiboozi. Anti gwa kibuuzibuuzi. Hello. How are you, Mr. Soze? It's a good afternoon this side. Kansubire all is well. Webale tuwiriza. Tusiima nnyo tusiima butongerwa. And members was more family at large. Mugamba mutya, how is the going? Inshallah, sali mukama amalire byonna bimutuusaako engalo. Amin. Mr. Sozi, ekibuuzibuuzi kyange nkijje ku sisita ono akola kya nansonyiwa ninamu olunanaagize. Sisita ono alina mukwano gwe eyabba ssente ne bazirira ku ssomero. Yali alina mukwano gwe ne babba ssente ne bazirira ku ssomero. Nakasagga, sisita Nakasagga. Munnange lwali lumu nga batugoba school fees. Nali nsomera isomero nja kulyogera. Yali Parents International School Lugazi. I was in senior 1 by then. It was 2013. 2011, 2012, 2013. Mweyo range. Munnange nali mbeera wa jjajja kati mukungu wa school fees nga jjajja agamba taata yali taliiwo ng'akola ku mazzi. Taata n'aweereza ssente. Mu kuweereza ssente jjajja n'azimpinkeera lwalwa ne ngenda ku ssomero. Munnaye mugenda ku ssomero muno mwe tumantaalira. Ofunye ebirowoozo oli n'aggamba kati eno group influence. Nze bampeereza ssente naye ne ndyako zino naye namala ne nkola ki ne nzizzaawo. Kati munnange nange kaabusirwajja. Nga naye nange nsobola ozizzaawo. Nina sources bwentyo. I have sources. Munnange nga nkwata omutwalo nga ngumegulako. Omutwalo ogwo ngulya. Omanyi binene ebya showing off nti omuntu olaba omwana ono taggwako ssente biki ku kantiini talina lwe yali amisinzeeko oggula breakfast ku kantiini. Wano ku lunch ekiwunga kye eva kibaako greens and by the time nti ebiseera ebyo ku lunch time awo wabangawo ba anti abaleeta greens wali ofuna ekiwunga kyo naye nga ezo greens zaaba za ssente. Kati ebyo kati nga ffe wabaawo abaana nga bo eva ekimere kyabwe kubaako greens. Kati nno nange ebyo byennakola ki byennalinga njagala munnange. Mu kulya ssente ezo nga zirira n'ennaku mmeka. Zaali ziwerako era naye era ssente zamala ne ziggwawo manya. Kyokka ate eno mu staff mu deputy's office nga bagamba tukubanjayo omutwalo. Taata oyo tagukuwadde? Amugamba taata agambye bajja gumpanguleete nga bampa receipt naye nga receipt gye bampadde kubirako ssente. Kati receipt saagiwa jjajja nga ngisigaza ngamba zonna nja zimuwa nga mmaze okusasula omutwalo. Kati ng'ogwo omutwalo source gye nagambye nti I have sources nga mu mutwe ninamu plan nti nina maama wange ali gindi. Maama wange omuto alina edduuka. Jagenda mukaabiri ekizibu ampa omutwalo nja guzzaawo. Munnaawe omutwalo gwannema okuzzaawo. Nagendayo omukyala teyaliyo oba yali alaze ewa saamanya. Ne nnoonya omutwalo gwambula. Omutwalo gwannema okuzzaawo. Ne ŋŋamba nno kalabaayi. Munnaawe nga bagira nga batugoba fees. Everyone who is having balance tugenda mugoba. Nange omwo mwe nagendera. Weewuuyo awo nali jjajja andabira awo. Jjajja waffe yali musajja mukadde naye ng'alina amaanyi ge. Lwakuba Alla yamujjulula. Mukama amuwe ekiwummulo ekisingayo emirembe. Nawe nagenda ewaka nagenda neebwalabwala. Mbe jjajja ye kayina ka sport ke yatuulanga nga tavaawo awo.
yali kafoomu ke watudde ku shade ate ggwe ki konze bangobye nti kitawo yabadde akaweereza ssente baggobe bati nange simanyi lwaki bangobye teyanganya nakujja mu uniform n'agamba ddayo ku ssomero ngenda kujja mu kuddayo ku ssomero nga bambuuza oleese balance nga jjajja agambye ajjaga genda mu kiraasi nga ngenda mu kiraasi naye ng'omutima gunkuba kuba mu buli mbeera yonna naye mmanyi ekiddako nga we baatugobera sawa zaali zikyali kati wenadde mu kiraasi ne tulina ne bagenda mu break time nga jjajja tajja jjajja alwayo okujja nembikola ki nembijjako ebiro nga jjajja leka leero tagenda kujja ajja kujja olulala naye ndi awo budde bugenda towards lunch nga jjajja ajja yalina ekooti ye nga yajjama yateekayo enkoofiira zino abasiraamu enkoofiira z'edda ezo ezaalinga empanvu ezo nga jjajja ajja olw'omulala omutima ne gukola twa jjajja we yajja balwawo okumpita nga katuge bali ku ki munnange lwakyaddaaki ne bampita mu kumpita baatuukiza ku nsonga leeta ssente mbagaa ssente ki tireeta ssente leeta risiiti erwa gye baakuberako ssente kale nga ku risiiti nagenda nenkulukuunyawo kazira akalala awo okuwera muwendo gwe bampa nateekawo ennamba yeeyo nateekawo ennamba okujjuza ssente ze baali bampadde at first walya ssente nensooka nenneegaana ne bampaamu awo oluyi sinze yalina ebitama bine ne babikubako empi twalina omusomesa Mr. Magaro engalo ze zine baali bamukazaako lya Mr. Magaro engalo ze ziringa engeri gye zaakulamu ziringa ezabyabyatala naye nga yakutuuzizzaako oluyi baaba olwawo okudda mu sense ezizo kale ate ng'akubira eno emabega w'ekibatu eyo oba alukwasizza mu matu baaba oyinza n'owulira eguuni nga buwuuma ne ngamba nazirya naye zannemu okuzzaawo jjajja alaga aleeta ebitabo byo ne bakebera ebitabo ng'ebitabo ebimu semuli tishazi binene ebyedda byagamba musimanyi mutwaleeyo ebitabo bakebere notes ng'ebyange biri bityo bannange ne bakuŋŋanya senior one yonna ne bagamba mugende twalina kihoolo nga kinene bagamba mugende mu hoolo senior one members mugende mu hoolo bagenda mu hoolo fe abasembayo okujja oba twatuuka ne bagamba we have a bad influence among us bad influence nno yenze agamba some people you don't value your parents' money sajja wekituufu kyogera bakuwadde ssente bazikuwadde ozitutte oziriddeko what do you expect tukube engalo oba ki era tuba tulina bateekamu mpisa mu mitwe gyammwe ng'omusajja akutte akaganga k'emiggo oyinza gaagenda kubanga abantu 10 jjajja n'ayogera naye byeyayogera naye jjukira ku ssomero nayinako kikurashi nayinako era nnako kurashi manyi bagamba mbu abasajja abeeru tebaba na magezi kakyali kyeru nga mukama yakiwa eriiso naye nga nze gwe bagamba nkotose torrent ninga kiriga nti buli we boogera ekigambo nga ntunulako kurashi waali nga ndaba kati oba ntunuulidde atya nga mukitemala nga nkizaayo wansi nga ntunuulira ettaka kati omusajja oyo Mr. Magalo n'agamba kutama nga bw'onaakutama tebangalamiza nga bw'onaakutama n'okutama emikono n'ogiteeka ku bigere kabina ne kabeera mu bbanga bwentyo bwe baŋŋamba bannaye bankuba emiggo oyinza okugamba bakuba mubbi abbye embuzi bankuba emiggo olw'ennusu 1,000 bakubeko nno nga muli mu ruumu nti abakulaba ng'okaaba bantu bakulu tojja kuswala nnyo
naye bakube nga buli amaaso ga kiraasi yo gonna gali ku ggwe. Tomanyi okaaba otya, tomanyi how is your mouth is opening ng'okaaba, kwegamba buli ng'ate nga neefuula omugumu nti sika naye nalaba kimpitiriddeko baaba. Nga ekiba kibe oba nkaaba ntya oba bulungi oba bubi aizulu. Naye bankuba magala nkuba, jjajja musajja akuba. Waliwo n'omukazi awo omulala maadamu naye. Si maadamu. Twali tetutera kuba na bamaadamu tukyasa, tulina basajja. Naye bankuba emiggo. Olwo olunaku lwo silulwerabira. Bankuba enti. Ekyanyama nti lwali Lwakutaano ate nga kweri essomero every Friday nga abasiraamu bagenda ne basaala. Ate era nti yalina lunch time. Kati buli kiraasi yonna lunch time yagenda otuuka nga tukyalimu. Essomero lyonna ne liryoka litukuŋŋaanirako. Bannange I felt small. Ne ŋŋamba kino alindaba nkizzeemu. Simanyi na kumanya. Ebbanga lyange lyonna erijja siba nga nkyali mu ssomero sijja kuddamu kulya school fees. Ate oddeyo eka nga amawulire gaakusanzeeyo abula musaasoze ekibozibozi kino kisusseemu eddakiika ate nga it's still ongoing. Aye simanyi. Nga ne taata bagenda mugamba taata naye ajja kukomawo akkube era taata olwadda. Yadda nga wayise oluvannyuma lw'emyezi 3 nga ndowooza taata tajja kumukuba nnyabo. Taata yakomaga nga bw'ati atera okwogerawo kati n'olya school fees leeta omuggo. Taata bansonyiwe sijja kuddamu. Omusajja yankuba emiggo ng'alinga eyanneetegekera edda. Nina n'enkovu y'ono mu kiwato ne ŋŋamba mutwalo gwe gunkubya bannange tuli ku ki? Ate nga n'omutwalo sirina kyamaanyi kye nagukolamu. Gula busumbusa kantiini na greens ku kijanjaalo n'ekipokyo. Bankuba kibooko taata. Ate taata ye musajja ono amala okukuba n'akuba n'ekibonerezo. Yamala okunkuba embooko gye simanyi muwendo. Ate ye musajja akuba nga akuyiyeeko n'otuzizzi ng'oli mu bisibisi embooko esobole okukola ki? Okuyingira. Bw'aba takuyiyeeko mazzi omutwe oguteeka wansi wa kitanda. Yankuba emiggo. N'amala n'aŋŋamba olaba ennimiro eyo yatusanga wa jjajja kuba gye nali mbere olaba ennimiro eyo. Njagala osombe wheelbarrow z'obusa 2 ogende ng'oyiwa ku buli kitooke. Nasomba wheelbarrow olunaku lwonna okuva ku makya ndowooza paka nga ssaawa 1 nga w'ozisombera ozijja eno waka oyambuka kasozi. Twalinawo ekkubo weeriti nga ennimiro yaliko wala. Yaginengeza bulengezi nga ekkubo liriko engeri like a flat hill. Bw'etyo oyinza okkigira. Ng'oluguudo lulinga oluli flat naye nga lulimuko kasozisozi. Kati another thing era oyamala okunkuba ekyo kyekibonerezo kye yampa. Kati era olunaku olulala olwo ebbanga lyenkulungudde essomero eryo navaako otwamala ebyo ebibuuzo n'ensomerako ne senior 2 ne mala ne taata n'anziggyako ng'essomero litandise okwonooneka tebakyasomesa bulungi. N'antwala n'era essomero njadduga n'antwala Naggalama Islamic Institute e Mukono. Kati the same thing era still happened. Naye kino kyali mu senior 4 nti mu senior 4 nga womanyi you have era ako ka show off ako agenda nako. Awo manyi balina ovuddeko bw'ovuddeko ku ssomero ng'oli mulwadde n'oddayo ewaka. Oyagala okushowingako ofa oleese ebyokulya biki. Kale nagenda ewaka kati nga ye taata ye tasukka mitwalo 2 gya pocket money. Tasukka kuba nali mu kisulo tasukka waawo. Nampa school fees era clearance
ne pocket money. Naye nga nagenda okuvaayo ku ssomero okudda ewaka ku ssomero nga naye emitala gyange emirala 2. Munnange kati nga ŋŋamba kankyameko wano ka supermarket ngule ebintu nja kutoopingayo giri 2 egiri ku ssomero. Yangula bintu nga ngulira nno shopping ddala. Atuuka eyo ebirowoozo ne bikyuka nga ebiri gyange mpaayo gyali nja giwaayo ku visitation day nga bankyalidde. Visitation era bambuza ne bampa receipt era etali muwendo gw'ezo ssente taata ze bampa nga kubulako era emitwalo 2 naye nga emitwalo 2 ngirina mu dormitory. Just a matter of few steps n'ogenda n'ozija n'ozitoopingawo naye nga ngambye zo kanzireke nja kutoopingawo endala. Munnange visitation day olwatuuka tebankyalira nakanyako bassimu nga ssimu teriiko ne ssente tebansindikira nga nno gammyuka ogulala. Kati ate twali tuwadde awo ebibuuzo bya sinaffe binaatera okujja nga tubikoze oba twali tubikoze naye nga bagambye buli abulayo school fees balance alina okusooka okukiriyalinga buli omu akubira muzadde we. Nze kati nakubira taata saamugamba nti taata batubanja biki era mugamba taata mbadde njagala bankime nina ebintu bingi njagala bankime nja kukomawo nkola ekibuuzo ekisembayo ekya Luganda. Kati munnange kyaddaaki taata yajja ku ddeeti gye nali muwadde najja n'atuukira mu ofiisi era nga mugaasebwa obulayo ka balance ndowooza yali eragayi ate balance ki nga bantumya nga ŋŋenda amaaso ne gakuba ku taata mutima ne gunvaamu ne gudda we gudda. Taata n'antunuulira n'aŋŋamba ekintu onamala omubuuza bw'ati ng'age oyita receipt. Bannaye nga receipt simanyi nagyeri nga nabadde nagogodde dda ebintu anti taamu egenda nga ebintu nabigogodde ebyensulayo n'embisulayo kasasiro. Bannaye nanoonya receipt yambula. Ne tugenda mu boys wing kuba kasasiro yali mu boys wing n'entinkuula kasasiro. I took my time. Taata n'ankowoolinda. Nalindi awo nga mwana ajja nalindi awo ng'omwana ajja taata we agenda biki nenziruka emisinde nemuga taata ate tonkimye togenze nange receipt embuze. Omusajja yantunuulira ekiiso nga kiri ekiiso kigamba naye kyana ggwe wabaaki. Ate nno ne ŋŋamba kyenna kyennaasanga ewaka gino emyaka gyange emikulu gye ndiko ne mu kiraasi gye ndimu Mukama anazza bibya. Naye ng'abaana bambuuza gwe what happened taata wo ng'agenze mu nyiivu biki nga omanyi abaana baagala olumanyomanyo. Aŋŋamba I don't know also. Naye leero ekyamagero oba taata yaliko ki natuuka ewaka saamusanga yalazeeyo ku mirimu gye naye natuuka ewaka buli kimu kyali smooth. Ne ŋŋamba taata yakyuka mu bukyusi oba nze nkuze nga takyasobola kukuba naye ate n'emyaka egyo gye naliko yali asobola okugalamiza. Nze nalya miggo gya taata nali emiggo mu baana be bonna nali emiggo naye nga ndi musirise bwenti naye nga ekyana kino oba kyaba kyokka bw'okiraba mu kyesirisize. Bannaye kuwolo teyankuba era nange neewuunya. Mr. Sozi ekibozibozi kyange I'm sorry for that time kiseemu simanyi it was 2 in 1. Ansooke nsiime mu byenzize ndaba ebyamagero Mukama byonna byokola abalala kimu bibiri banjabulira naye gwe notaasa. Ekirala nina abaduuya bangoberera abatega emisanvu yonna gye
mbera mbita bagala mugonziseyo gyonzije sebukyokka gwe n'ogaana naye naddala kiki abaana b'ensi eno bagala biki abanditadde ensonga wakati mukamba n'otematema ffenna ne tuwulira kidende mama kidende kidende oyo clever ensi yaleeta esebo olimba luno lwa mwaka ki olimba luno lukusanga mu mbeera ki n'okuluyimba oba okuluwandiika wava ku ki naluwandiika nga maze okuwulira message yali eyimbiddwa lwali luyimbiddwako ku Lido Beach. Mikwano gyange ne gingamba nti tusanze oluyimba lwo nga balukuba nga Jose aluyimba ku Lido Beach. Kati nalina ennyimira ezaali zaabula nga bantu bamanyira nazo za Jose. ogamba kikati kukwate wakati tugende wakati bwe tugende wakati omuziki gunyuma wabaga tuli ku flo nedije daliyo mu budde bwekiro alo ewe bakatulo kabubwate kofulo zese bakatulo naze ne style gwetiza mu style obudde bwekiro